tuzze tutunuulira omusomo gwaffe ogukwatagana n'enzikiriza naddala ku bikolo by'obukkiriza nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam bye yayogerako bwe yali abuuziddwa ekibuuzo ekigamba nti tubuulire obukkiriza bwe buliwa. Yannyonnyola n'agamba nti obukkiriza ye muntu okuba nga akkiriza Allah tabaraka wa ta'ala, n'okkiriza bamalayika ba Allah, n'okkiriza ababaka ba Allah, n'okkiriza ebitabo bye, n'okkiriza olunaku lw'enkomerero, n'okkiriza okugera kwa Allah ku kirungi n'ekibi, byonna n'okakasa nti Allah tabaraka wa ta'ala byonna yabigera. Omusomo gwaffe gujja kubanga gutambulira nnyo ku mpagi ezo ez'obukkiriza omukaaga omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ze yatukubiriza okubanga tuzikkiriza. Empagi zino omukaaga, empagi z'obukkiriza twayogerako ku mpagi esooka era nga tukyatambulira, ng'era tutambulira ku kitabo kyaffe ekimanyikiddwa nga kitaabu usulul iman, ekitabo ekikwatagana ne ebikolo by'obukkiriza, ebikolo by'obukkiriza, empagi z'obukkiriza, ekyawandiikibwa Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Muganda wange mulungi atulaba, buli obukkiriza buno ne bunywera ne bubanga bunywedde, empagi zino nga ozitegedde bulungi nnyo n'ozinyweza bulungi nnyo, nkukakasa nti ebisigadde byonna Allah babikugondezza, byonna Allah babikugondezza. Naye buli lwolaba nga otagala mu mpagi z'obukkiriza, nga si nywevu mu mutima gwo, mu kifuba kyo, mu birowoozo byo, mu nneeyisaayo, munnange nno oba oyolekedde okuba nti oli mu kabenje, kubanga kino kyekintu Allah subhanahu wa ta'ala kwagenda okusinziira okubanga akuwejjana, kwagenda okusinziira okubanga oba oli awo otwalibwa mu muliro olw'okubanga tewanyweza mpagi za bukkiriza. Era nga tonnasaala, nga tonnasiiba, nga tonnakola ibadaati ezo zonna ze tujjumbira ne tukola, ebikolo bino byebisookerwako okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'okumanya Allah tabaraka wa ta'ala. Ensonga sheekh ono bwe yali awandiika ekitabo kino yagaa nti baabu ma'rifati llah azza wa jalla wal imaanu bih, omulyango guno tulina okumanya Allah subhanahu wa ta'ala yaani, tumanye Allah subhanahu wa ta'ala yaani. Bwe tuba tutegedde Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma tumukkiriza tutya, tukkiriza tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tuteekeddwa okubanga tumukkiriza tutya. Tekimala bumaze okubanga okeera ku makya noga nze bannange njagala nnyo Allah, nzikiriza nnyo Allah, naye nga bamukubuuzaako Allah gwokkiriza, wallahi nga tomumanyi. Nabwe kityo mulungi atulaba, twandikusabye obe ng'ogoberera puroguramu zaffe zino, insha Allahu ta'ala twongere okubanga twejjukanya ku Allah, tumanya Allah subhanahu wa ta'ala, nga tetulina kubo lyonna lye tusobola mumanyaamu okuggyako nga yennyini yakunnyonnyodde yaani, nabiki ebitasaanidde ku sayidi ye nga ye omutonzi Allah subhanahu wa ta'ala. Waliwo ebitendo nga bya bukendeevu, tetuteekeddwa kubanga tutenda nabyo Allah, nga tutenda nabyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ebintu ebifaananako ng'ebyo bye tujja okubanga tutunuulira mu misomo gyaffe gino gye tugenda okubanga tusoma buli lwakuna insha Allahu ta'ala. Tusaba busabe Allah tabaraka wa ta'ala abenga atugondeza era atuteeramu obwangu tusobole okubanga ensonga eno tugiggusa, ensonga eno ng'etegeerekeka bulungi eri bannaffe mwenna abatugoberera ku mukutu guno ku TV eno gaggadde, TV ya Da'wa TV. Nabwe kityo omulungi atulaba, okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala y'empagi gye tukyatambulirako, al-imaanu billah, okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Sheekh yatuleetera hadithi ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nga Allah yennyini yayogera. An Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه رواه مسلم. Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam atunyumiza ebigambo bino ng'abijjako Allah ye kennyini. Eno bagiyita hadithu al-Qudsi, biba bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala newankubadde nga tebisangibwa mu Qur'an, tebiba mu Qur'an, naye Allah yaba abyogedde n'abituusa ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabbi naye n'abitutuusaako nga Allah babimugambye. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ana aghna shuraka ani shiriki, nze Allah wammwe subhanahu wa ta'ala ndi mugagga nnyo ku bintu ebingattibwako, ndi mugagga nnyo ku bintu ebingattibwako, siina bwetaavu. Ana aghna shuraka ani shiriki, nze nsinga obugagga ku bintu byonna ebingattibwako. Talina bwetaavu Allah subhanahu wa ta'ala ku bintu ebyo byonna byonna ebimusibwako, byonna byonna ebimugattibwako. Ng'abantu bangi bambi ojja ne weesanga ng'ojja n'osaala, ojja n'osiiba, naye ng'ate mu kiseera kyekimu ogattako Allah subhanahu wa ta'ala, ogattako Allah. Obutuufu oba totegedde Allah yaani? Allah alina obujja, tayagalira ddala kintu kyonna kitambulira mu mbeera yamugattako, tayagalira ddala Allah subhanahu wa ta'ala. Era awo Allah subhanahu wa ta'ala akukyawa n'akusunguwalira olw'okuba omugasseeko ebintu ebirala bye tujja okuba nga tubannyonnyola oba oli awo mu maaso geeyo insha Allahu ta'ala. Ati wano Allah akunnyonnyola ye yaani? Aga nti mu bintu bye seetaagira ddala ye muntu okuba nga ngattako ekintu kyonna. Era wongattirako ekintu kyonna, man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi, oyo yenna anaakolanga omulimu, mu mulimu ogwo nangattako ekintu ekirala kyonna ekitali nze, nongattako ekintu kyonna ekitali Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akugamba nti taraktuhu wa shirka, bwe nkuleka ne shiriki wo. Allah akuleka n'akuvaako, n'akulekera bishiriki byo, n'akulekera ebyo byonna ku by'omugattako ye Allah n'ayawukana naawe. Kyensuubira nti muganda nga omulungi atulaba, teriyo kaseera oba kadde konna muntu kayinza kubanga ali mu nsi eno nga wallahi talina bwetaavu eri mutonzi we. Wallahi kalube lutemya lwa liiso, kalube lutemya lwa liiso, tuli beetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe tubanga tuli beetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala, bw'omugattako ekintu kyonna wuuyo akugambye nti bwe nkuleka ze nkuta, Allah akuta subhanahu wa ta'ala. Bw'aba akutadde n'akuta n'emirimu gyo n'eshiriki wo n'akuleka, omanyi kitegeeza Allah okuvaamu, omanyi kitegeeza Allah okuleka, naga nti nkulese. Ye bw'aba akulese, akuleka eddaani? Allah subhanahu wa ta'ala aba akuleka eddaani. Gwe lutuula wansi ofumiintirize, olowooze. Abantu ebiseera ebisinga tutera okuba n'obusongasonga oba oli awo bwe twekwasa, n'okera ku makya n'ogamba nti mbutuufu singa Allah wali nange naalibadde ngezesebwa ebigezo ebifaanana bwe biti, naalibadde mu mbeera ey'okubanga obulwadde bunnuma mu nnuma gye bunnumamu, nga nkeera ku makya n'ensaala, nkeera ku makya n'ensiiba, nkeera ku makya n'empa n'ezzaka n'ensaddaakira abanaku, ninze lwaki Allah anvaamu? Wallahi abatakuvuddeemu, abatakuvuddeemu. Bino ebigezo bye tuyitamu mu duniya, Allah subhanahu wa ta'ala yassi aba akugezesa asunsule mikwano gye, olwedde ye aba akumanyi
nayagala gwe kennyini wesse mukasengejja. Mukwano gwange bwabangezesezza, bweba ngudde mu buzibu, nsobola omuvaamu ne mugamba gwe ndekanze ndi ku byange. Oba osobola okunywera n'oyimirirawo n'ogamba byonna bizze, amayengo gazze, efitina zizze, ebigezo bizze, n'ogamba naye nnina kunywerera ku Allah subhanahu wa ta'ala. Mahma yakun, mu mbeera yonna kyonna kikiri sisobola kwawukana ku Allah subhanahu wa ta'ala. Obulamu bw'omusiramu bwe buteekeddwa okuba. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala mabtalak, Allah tasobola kubanga akugezesezza illa liyutiyak, okujjako ng'alina ekinene kyayagala okuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama mana'aka Allahu azza wa jal, ate Allah tasobola kubanga akumma illa liyamnahak, okujjako nga Allah alina ekirabo kyayagala okuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lwakuba nti ebirowoozo byaffe ng'abantu, ebirowoozo byaffe ng'abantu bwe tuba tulowooza, bwe tuba tutunula, gwe mundaba eyiyo oyagala ekyo ekikuli mu bwongo obwo kyoyagala, kyowulyanga kyoyagala. Era oyinza okusaba Allah n'omwegayirira, n'okaaba, n'ofukamira, n'onga Allah mpa kino, Mukama wange nkusaba mpe kino, Allah naga sijja kikuwa. Kubanga alina byakirengeddemu, alina byakirabamu omutonzi wo ti wallahi si birungi gy'oli. Ekisinga okuba ekirungi gy'oli kwe kubanga nkumma kino, kubanga singa mba nkikuwadde aye kiyinza okusaanyawo obulamu bwo. Singa mba nkikuwadde kiyinza okwonoona eddiini yo, kiyinza okwonoona abaana bo, kiyinza okwonoona, kiyinza bingi. Okumanya kwaffe kufunda ng'abantu, okumanya kwaffe kuba kufunda. Allah subhanahu wa ta'ala yasinga okumanya ebiri mu maaso n'ebirijja na buli kimu kyonna. Allah subhanahu wa ta'ala bakimanyi. Nabwe kityo nti ne bw'obanga obadde mu mbeera efaanana etya, ne bw'obanga otuusiddwa mu bigezo ebifaanana bitya, muganda wange omulungi atulaba, wallahi nywera, tobuzaabuzibwa. Na bya duniya byo bingi, ebigezo bingi nnyo, naddala ku mulembe guno gwe tuwangaalirako. Bingi ebituwugula okutujja ku ddiini, ebitujja ku mulamwa bingi. Naye bw'obanga onywedde n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala thabat, Allah kunyweza, wallahi Allah ajja kunyweza, ate era akuyise mu mbeera zonna. Naye kyotakolanga mu bulamu bwo, kyogenda okwevuma era wejjuse, naye nga okwejjusa tekukyakuyamba. Tolina tekuyina ngeri yonna gye genda kukutaasaamu okwejjusa. Togendanga mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala wallahi wa anta tushriku billah. Togendanga mu maaso ga Allah ng'ogatta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi kyewale. Hadhihi nasiha min muhibbi, eviira ddala ku ntobo ya mutima gwange nga njagala etuuke mu mutima gugwo, muganda ngo mulungi atulaba. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala enkola ye n'enteekateeka ye ndi Allah subhanahu wa ta'ala gy'okoma okuba mukwano gwe gy'akoma n'okukugezesa, gy'okoma okuba mukwano gwa Allah subhanahu wa ta'ala gy'akoma okukugezesa. Era tasobola kugezesa, era tagezesa okujjako oyo ng'oli mukwano gwe nnyo nfanfe. Yagamba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inna Allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Yagamba ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ti Allah bw'aba yagadde ekibinja ky'abantu akigezesa Allah subhanahu wa ta'ala. Oyinza okumala olunaku nga tolidde, nesigamba nti Allah akwerabidde, sigamba nti Allah takumanyi, naye mu mbeera eno ey'okubanga obuliddwa emmere olunaku, onaagenda obbe, ojja kgenda otemule, Allah akutadde ku miizaani, ogaa nti nedda kangumiikirize, bwe mba nga olwaleero sisobodde kulya, enkya ajja kumpa emmere.
nekyo bana batampadde luli olunaddako ajja kubampa emmere kubanga teriyo Allah gwatonda mu nsi muno n'amussa mu dduniya eno okuggyako nga byonna ebigenda okukolako byonna yabiteekateeka. Wallahi byonna yabiteekateeka. Riziki gyogenda okulya, byogenda okunywa, byogenda okwambala, wawe ogenda okusula, wawe ogenda okukola byonna enteekateeka zonna Allah yazikola dda. Zonna Allah subhanahu wa ta'ala yazikola dda. Akati oyo Allah gwe tulina okukkiriza ayina enkola eyiye gyakolamu ebintu bye, era nga bw'oba oli musiraamu mulungi, bw'obanga osomye obusiraamu bwe osobola mangu okumanya nti eno nkola Allah yagikola bwati. Tebandoze, sigamba nti bandoze, sigamba nti shaitan, kubanga olwaleero abaddu oli ajja n'agezesebwako n'ekigezo Allah kyamugezeseza nakyo, kyasooka okufuna mu bwongo bwe n'ebirowoozo bye, gano gandiba amajini, lino lyandiba eddogo, lino lyandiba ki. Naam, byonna tukkiriza bisoboloka okubaayo, naye awwal amr, embeera yonna buli lwebanga etuuseewo sookanga odduke mangu odde eri omutonzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Oddukenga mangu odde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Lw'ojja okuba omusiraamu ayita mu nsi muno mu mayengo gonna agabagazze, mu bizibu byonna ebiba bizze, n'okakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala ali wamu nange, tasobola kunsuulirya, tasobola kunvaamu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala ayina ebigezo bingi nnyo. Ate ebigezo bya Allah subhanahu wa ta'ala tulowoozaako n'olunaku n'olumu nti bijjira mu bizibu byokka. Asobola n'okuba nga kyakuwadde akuwadde kirungi, akuwadde sente naye nga azikuwadde nga kigezo, akuwadde obulamu mu mubiri gwo, toyina wakuluma, omutwe mulungi alhamdulillah, toyina woolumizibwa, toyina maaso nti gannuma, toyina tokaaba magulu nti gakuluma, tokaaba lubuto nti lukuluma, wenna bwe weetunuulira oli mulamu bulungi. Naye tokimanyi nti ekyo nakyo kigezo Allah bakikuwadde. Amaanyi ago ogenda gakozesa ki? Ogenda kuba bantu, ogenda kubba bantu, ogenda kweyagalira ku banno, tukene ku mbeera egamba nti nze ffe tuli balamu bulungi tetukubwa na mpiso, nze emyaka gye mpangadde mu nsi sikubwanga ku mpiso. Oba omwo mulya biki? Notamanya nti kyengera Allah subhanahu wa ta'ala akikuwadde, naye okyebazizza otya? Amaanyi ago gakuwadde, obulamu bwakuwadde, obukozesezza otya? Obadde mujjumbize mugenda mu muzikiti nga tekijja kutuuka kiseera ogambe nti kale wallahi nali mulamu nga tewali wannuma, nga siwulira buzibu bwonna, ni wallahi nagayala ng'ogenda ku muzikiti, nagayala ng'ogendako mu ddarasa ezaateekebwateekebwanga ku byalo, ezaateekebwateekebwanga mu mizikiti, wallahi saagendangayo. Naye neegomba olwaleero okusitukako okgendako mu muzikiti, neegomba olwaleero okusitukako okgendako mu darusi, neegomba olwaleero okgenda okulambula ku baganda bange, neegomba olwaleero okgenda okulaba ku maama wange naye sikyasobola, njagala ngende ndabe ku taata wange naye sikyasobola. Lwaki tokyasobola? Amaanyi gakendedde. Obulamu Allah bwe yakuwa obukozese mu ibadat, mu kweyisa obulungi, mu kuba nti okola ebyo ebigenda okukuyamba ng'onafuye, wallahi obigayaliridde. Kati yakuwa ekyengera naye nga kyali kigezo mu bulamu bwo, nga teta tosobola kuvaayo yawma alqiyama ogambe nti Allah saafuna bulamu butambula genda kulaba bakadde bange, saafuna bulamu bunsobozesa kukola mirimu gino mirungi. Lwaki? Ajja kubuuza nti saakuwa obulamu mu myaka bwe giti nga tolina wakuluma, tolina buzibu bwonna, naye n'obanga byonna byakuyitako nga tobyeyambisizza, byonna nebikuyitako nga tolina nekimu kyeweyambisizza. Buli ekiba kizze mu bulamu bwe kitwale nti eyo okwo kugezesa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabwe kityo omulungi atulaba, bw'oba osaala eswala togatta ku Allah, bw'oba osiibye ekisiibo kyo togatta ku mutonzi wa Allah subhanahu wa ta'ala.
bw'oba owaayo zaka, bw'oba okola sadaka, togatta ku Allah mu saddaaka yo gy'owaayo. kyekyo Allah kyakunnyonnyola wano nti ana aghna shuraka ani shirk man amila amalan, omuntu yenna akola omulimu gwonna ne kakutanda mu mulimu ogwo n'ongattako ekirala kyonna, bwe nkuleka ne shiriki wo n'ebirimu byo siina gye mbitwala. okuwa ekyokulabirako, omusiraamu ozze mu muzikiti okusaala essala, oba oyimiridde wonna woyimiridde okusaala essala, naye ng'ekigendererwa kyo kuba nti olabwa abantu. noga kansaala ennyo abantu bano bandabe nga bwensaala. bameka olwaleero abasiraamu nga basaala essala bagenda ku mizikiti, tebava mu mikolo gya busiraamu, naye ng'ekiba kibatutteyo. owaayi abasiraamu bano bazibu. bw'oba tosadde tebakuziikirako, bw'oba tosadde tebakujja, tebakuyamba mu mitawaanagyo. kati owaayi otuukayo oko ekyolumu ne bakulaba. togenda kusaala bakulabe, tusaalanga lwakukulaba, kubanga olwo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kukwata ebirimu byokoze abikulekere. genda osaale, naye ng'ekikututte okusaala kusiimya Allah subhanahu wa ta'ala, oyo alladhi fawqak, oyo Allah akuli waggulu. ekikututte okusaala Allah subhanahu wa ta'ala akulabe, ye Allah akulabe, ye Allah akusiime. buli kyonna kyobanga okola kulembeza njagala Allah ndabe. Allah gwoba otunuulira bakulaba. bameka mufe olwaleero tugenda okuziika, naye ng'ekitututte okuziika oyagala bakulabe. era otwala nnyo omutawaana okulaba nga ono eyafiiriddwa njagala ndabe nti nabaddewo. era bw'otunulatunula bw'otyo ga nti eyafiiriddwa aliwa, sisobola kuddayo nga sinnamulaba. naam, singa kibadde neniyega nti njagala mukubagezaako munange yafiiriddwa, munange yafunye obuzibu, ekyo tekirina mutawaana. naye abamu tuba neniya egamba owaayi bw'atakulaba wano, bw'aba tandabyeko, okuziika kwange mba mmaze kugamba obanga amaze ebiseera. era abamu bakubuuza n'okubuuza owaayi akulabye, eyafiiriddwa akulabye? n'omuddamu nti andabye. kati awo ne bwogenda akulabye nti kati awo ne bwotambula. nedda, ekigendero tekiba kyakulaba. ekigendero ekisinga okuba ekikulu nti ntuukiriza omulimu guno ngufunyemu empeera ewa Allah, nziise munnange muwerekedde mu mperekere ennungi Allah gy'ayagala, musabidde, musaalidde, muziise. alhamdulillah. ekyo bw'oba okikoze ibaada yeeba nnungi. ne bameka muffe nga tugenda okuziika ne tussaamu ensimbi nga mpitirivu, n'otambula olugendo okuva kuno paka wa, ne wallahi n'ova mu kuziika nga tolina kyoganyuddwa okuggyako okubanga abaakulabye byewabadde oyagala okukulaba baakulabye, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala ewe tolina yadde empeera, nga tolina yadde empeera. bameka olwaleero oli najja akwata obusawo bwa seminti 10 oba 20 oba 30, n'agamba obusawo bwa seminti buno kambutwale ku muzikiti, kambutwale ku ssomero ly'obusiraamu lye bazimba. n'atwala obusawo bwa seminti, naye n'agamba nedda, njagala ensi yonna endabe, muleete zi kamera, njagala TV zirabe nga bwe nawaddeyo, nga bwe nagabye, ensi yonna ekimanye nga bwe ndi omugabi. bajja kugamba yawma alqiyama, esente ze twakuwa wazikozesa ki? ogambe Allah nti Allah, teri kkubo lya mulimu gwonna mulungi, teri masjidi min masajid, teri muzikiti mizikiti gyonna okujjako nga nassaawo sente zange mukama wange Allah. Allah akugambye nti kadhabt, olimba. ekyakutambuzanga okugenda okugaba busawo bwa seminti obwo, liyuqaalu jawaadi, wali onoonyamu okuyita musajja oyo mugabi. era bw'ogenda mu muzikiti ne batasituka, ne bataleeta takbiira,
olinga talese takbira naga nti Allahu akbar Allahu akbar, ne bataleeta takbira mu muzikiti ng'ogabye oluddako ga nti ogwo muzikiti sikyaddayo, tebasiima. Nembawo ebintu ebyenkanawo ne bataleeta yadde takbira yadde okuneebaza. Wallahi kolanga omulimu ng'omanyi nti Allah yajja okukusiima. Ffe abantu okusiima kwaffe kutono, olwaleero ojja kuwaayo naye tufuna ate akunakuwaza. Bw'onaafuna akunakuwaza ate ovumirire oyo gw'owadde, ofunikire nga nebyowadde tobiinaamu bulungi bwofunye, toyinaamu kalungi konna kofunye wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'obanga okola omulimu noonya kusiimya Allah, tonoonyanga kusanyusa abantu, tonoonyanga kusiimya abantu, kubanga abantu nga ffe Allah bwe yatutonda ekitusiimya tekiriyo. Bw'owaayo ekingi tukitufe ng'abantu tugamba yeeraga, bw'owaayo akatono tugamba nti alaba kati kano kaleese ku sente zonna zaalina, naye abasajja baba abaki bano bakudu. Bw'oleeta ekingi boogera, bw'oleeta akatono era boogera. Kati bw'oyagala okusiimya abantu wallahi tosobola basiimya. Amagezi ge naali kuwadde kubanga osiimya Allah tabaraka wa ta'ala. Lwaki? Nti olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala bw'atunuulira enniya asiima. N'agamba yadde ataddeyo katono bwe kati naye enniya ye ennungi, musiimye omuddu wange. N'oleeta ebingi n'agamba yadde boogedde abigaddeyo riya, kweraga, ayagala kwepanka, kola ki, omuddu wange nze musiimye. Abaddu ne baba tebakusiimye nga Allah akusiimye, ekyo kiba kya bugagga nnyo. Naye abaddu okusiima nga Allah takusiimye, wallahi oyo bikumenye, oba omenyekedde bwereere. Nabwekityo Allah subhanahu wa ta'ala gwe tusinza alina obujja, era tulina okuba abantu abeegendereza ennyo mu mirimu gyaffe gyonna gye tukola. Ng'omu ku basiraamu yali mujjumbize ennyo mu swala za sunna, era nga buli lwajja mu muzikiti asaala qabliya baadiya zonna ezo azisaala bulungi nnyo. Ne baganda babaali mu muzikiti nga baga nti wallahi muganda waffe atusinga mu ekyo, musajja alina imaani ye. Kati olunaku lumu baba batudde mu muzikiti banyumyanyumya, mutuufu omusiraamu oyo alina imaani, musiraamu mujjumbize mu kusaala, tusaba Allah atuwe bukkiriza nga bwe yamuwa. Musiraamu bamunyumyako, ebigambo ne bijja bimugwa mu matu. Bwe bimala okubanga bimugudde mu matu yagamba basiraamu n'okusiiba nasiibye leero lwakuna nasiibye. Kiba kitegeeza nti ibadaati ze yakola yazikola ng'ekimukozesa ibadaati ezo bantu bambi mulaba. Laba Allah bajjajjayo enniya ye mu bantu, naga nti omuloozi asaala ku lwange, muwulire ebigambo bimuvaamu. Najja akubawo ogugambo nti basiraamu n'okusiiba nasiibye. Ng'abagamba nti mulabire ddala nti ndi mukkiriza mulungi nnyo, sunna nzisaala n'okusiiba nako nsiiba. Kyatambulira ku kikolo ekya ma'rifati llahi azza wa jal, okumanya Allah subhanahu wa ta'ala, biki byayagala, biki byatayagala, biki ebimunyiiza, biki kwasinzira okubanga akukyawa Allah subhanahu wa ta'ala. Tujja kubatongereza ku musomo gwaffe ogwo, omusomo gunaddako insha Allahu ta'ala. Saba Allah mwenna abankuumire abawo obulamu obulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.